Ensonga ekwatagana n'okulwanirira embeera y'obutonde obutayononebwa y'emu ku ebyo ebisitula ebitongole bitali bimu omuli eby'obwannakyewa n'ebiva mu gavumenti eya wakati okubaako kye bikola naddala ku nsonga eno. Mu bitundu eby'e Masaka eno y'emu ku bitundu ebirimu emyalo mingi n'abavubi gye bakolera. Tekikomyawo n'ebifo ebimu ebirimu entobazi abantu babisenzeemu ne bazimbamu amayumba n'abalala ne bakoleramu emirimu egy'enjawulo. Kati nno bano baweereddwa amagezi nti bandibadde ebifo ebimu babyetegula kubanga embeera egenda eyononeka eya buli lunaku ku nsonga y'obutonde bw'ensi eyinza okuleka Uganda awabi. Abakugu mu kukuuma obutonde bw'ensi basabye abantu ne gavumenti okulabirira ebigenda mu maaso ku nnyanja ng'ebyennyanja naddala empuuta bifa ekirindi okwongera amaanyi okutangira okutyoboola obutonde. Bino byogeddwa abakungu okuva mu bitongole okuli ekyenvuba n'obutonde bw'ensi wamu ne bannamawulire abalwanira obutonde bw'ensi nga beegattira mu kitongole ekya Action for Sustainable Development Initiative era nga babadde batalaaga emyalo egy'enjawulo egikoseddwa okufa kw'empuuta. Nakooti twabuuza abana ba fisheries baatugamba nti mpuuta Nile perch yo yanjawulo ku byennyanja ebirala ye yeetaaga oxygen mungi kati yo ngeri gye bibiina losi oxygen kikola byo byasobola okukola ki okufa. Bano okubitalaaga kyavudde ku alipoota ya minisitule y'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi eyakakasa nti okufa tekuva ku butwa wabula ku butonde bw'ensi. Rose Nakyejwe akulira ebyobutonde mu disitulikiti alaze okutya olw'akasasiro naddala owa pulasitiika asuulibwa mu nnyanja Kyere. Amazzi agaliku agasemberedde olubalama ga kiragala mulimu n'akabbulu ekitegeeza nti obugimu obuva ku sayidi ey'ettaka mu kasasiro bulabika bungi okubanga buyingira mu mazzi. Abantu abalimu okumpi n'embalama z'ennyanja wamu n'entobazi nabyo bimukosa. Moses Semmambo akulira ebyenvuba ku disitulikiti ategeezezza nti ennyanja bwe yajjula omwaka oguwedde yayera kasasiro mungi kakati ali mu kuvunda ate ng'ebyennyanja bikozesa omukka ogusibwa mungi ekikosezza ebyennyanja. Osanga nga mu biru nabino ebiddo by'oku nnyanja bimeze bingi nnyo ebyo nabyo bikozesa oxygen. Katusuubira nti ekiseera kijja tuuka n'amazzi bwe munaayitamu empewo amazzi ereya z'amazzi ez'enjawulo ne zeetambula ezabakubadde ogwo ne zidda wansi oxygen ejja kuba nga afulika wansi ebyennyanja birekerawo okufa. Yakulira ekitongole ekiyambyeko mu kunoonyereza kuno Antonio Kalyango asabye gavumenti eyongere amaanyi mu kukwasisa amateeka ku butonde bw'ensi kubanga ebizibu nga bino bifiiriza gavumenti ssente nnyingi. Abantu basuula ebintu bingi omuli plastic ebintu ebyobulabe bitateekeddwa okubeera mu nnyanja obuveera bugwera omwo. Tulabye ng'abantu abaliraanye tetuyita catchment area balima nga bavayoletinga amateeka g'ebyobutonde bw'ensi meters 100 ezirekebwawo abantu bazirimyemu ne balima ne mu ntobazi. Entobazi zino zikwatagana butereevu n'ennyanja eno. Amazzi gano galina okujja nga geesengejja ne gaggukira mu nnyanja naye ebigimusa eddagala erifuudde ery'obutwa byonna ebyo byo we bikolebwa mu ntobazi omulimirwa ng'omuceere nga byonna byetaaga ebintu ebyo ebigimusa n'eddagala ate ebintu ebyo chemicals ezo zo tezisengejjebwa. Byamukisa Ronald, Crossroads TV, Omunnyo.